ngenda kutwala mu kitundu ekyokuna ekya love story ya Sister Katrina. Mpabaza okutambula nange ku channel eno wetutuukira ku bintu ebyenjawulo ebyekuusa ku love, relationship, family matters zojja okusanga wano. Nze Sozmo. Ekkubo eriyingira relationship gazi. Lyekkubo lyerimu lye tuyitamu nga tufuluma relationship. Naye ligazi nnyo ng'oyingira. Kyokka funda nnyo ng'ofuluma. N'olwekyo the best way kwe kukakasa nti oyingira nga gy'oyingira wajja kubaayo okukalembereza osobole okubeerayo. Tojja kitegeera ng'oyingira ne excitement, ng'oyingira n'amaalo, ng'oyingira ne competition, kubanga oyagala kukakasa abalala nti naawe oweramu akamoli n'eddirisa ogenda kufiirwa omukisa gw'okutegeera ebyo byonna. Omala okubikola n'oyingira ozuula eri nti wali okyamuse naye ng'oyingidde oyagala okufuluma. Yingira relationship ng'oli soba kubanga enyuma nnyo ng'ogitegedde n'ogiyingira. Emenya nnyo ng'olowooza nti wagitegeera n'ogiyingiramu nekakasa nti wagitegeera n'oyagala ogifuluma. Nsaba okkirize nkutwale mu mazima agakaawa naye nga getwetaaga okusanga mu relationship oba oyagala oba toyagala ng'ebyo bijja kubeerayo. Ojja kwetooloola, ojja kwebuzaabuza, naye nabagambye amazima gajja kusigala nga mazima mu relationship. Okujjako mpozi n'okutegeeza ku bannaffe abaddembe lyo Properties and Associates abakugamba nti waliwo estate ekiwawukulu Emityana nga eri ku million 10 from 15 million to 10 million, atano ku 10 ng'eriko n'ekyapa. Promotion eno yakugala omwaka 2024. Ku screen enamba za ddembe lyo ojja kubanga oyogera ne Madam Nancha Beatrice mwogerezeganya engeri gy'ogenda benefitinga mu ka promotion ako. Ekiwawukulu Emityana atano ku 10 million 10 nga kuliko n'ekyapa. So ngate Massive Quality Beddings abasangibwa Nansana ku mastowa ebya beddings kiriya wala ebyomulembe byoyagala from masuka, blankets, bed covers zilizowebaka munogamba oh my. Ku screen number za bannaffe aba Massive Quality Beddings ojja kubanga oyogera ne Madam Masi ekintu mu kikutule olabe engeri gye weetuusako ebyomulembe omwaka gugweko nga webakawa kuwa emirembe n'osulanga omuddu ate wuwo ng'ate gwe weekolera so ng'ate Aisha Najemba Furniture Mart Banda opposite Nabisunsa Girls mu bibajje oba waka awatuufu kyentegeeza ebibajje ebyomulembe osasula mu kibanja mpola ekibajje kyonna kyoyagala ng'ogyeko kofi no basanduka y'abafu etagikola ebisigadde akola ate nga malidaadi mutindo. Ku screen eyo ye namba ya Aisha Najemba yogerezegana naye muwuliziganye akuweereza ebifaananyi okutula kyoyagala business ebeerengeggwa ng'olina amaka agatudde ntende furniture nga kyekyo omuntu akyawo n'agamba omusajja tumulaba ku iriba naye omusajja ddala agwanya ayiribe alabika bulungi otuuke waka nga olabika bulungi furniture nga malidaadi. Lwaki? Kubanga ebibajje yabijjamu Aisha Najemba Furniture Mart Banda opposite Nabisunsa Girls. Relationships zonna it is a general statement. Relationships zonna njagala ozigereze ku akaunti ya bank. Tosobola kugenda ku withdrawinga $5,000 mu bank nga wallahi statement yeraga nti olinayo $24,000 mu 6 mu 4 mu 10. Love bwe tugamba nti eri unconditional nyongero kikakasa nti eyo love Yesu yagigaba, eyo love Katonda yagigaba. Abaana b'abantu twetaaga okusooka okufuna ensonga ezitumala lwaki twagala omuntu. Isn't that a condition? Nzire ku kiri amazima agakaawa naye nga weetaaga okugamanya mu relationship ku baami ne ku bakyala. Relationship yo girabe nga bank account oba mobile money yo. Tojja kwagala kufunako $20,000 ng'olinako 10 oba ng'oli ku zero balance. Kiki entegeeza mu relationship?
waliwo abantu abasuubira ebintu mu relationship bibatasizeeyo. Relationship gitwale nti okyamye ku mafuta n'oyiwamu fuel mu mmotoka ne bakuteeramu amafuta. Ago amafuta bwe gagamba nti gagenda kutambula kilomita 420 ziba zinaatera okuggwamu nga n'akalimi kakyuka okulaga nti gaggwamu. Emmotoka ennungi ennyo ziina ne we zikulagira nti kati gano agasigaddemu gagenda kwongera kilomita 4 ne zitandika okwesala ku 3 ku 10 era ogenda okkakkana nga bw'oba ogumizza engalabiyo emmotoka ng'egenda kuyimirira kubanga agagitwala tegaliimu. Obuuza omuntu mu relationship nti ne bank account eyo gy'oyagala okuggyako ssente kweziri. Emmotoka eyo gy'oli mu kuvuga, emmotoka eyo ya relationship erimu amafuta. Emmotoka eyo erina oyiro, mmotoka eyo erina amazzi, mmotoka eyo wagiwa saavisi. Kino tekiri ku bakyala, tekiri ku baami. Oyinza okumbuuza nti sozi kyoyita ssente ku account mu bank, ssente mu relationship ku account kyeki? Fuel mu mmotoka, then fuel mu relationship kyeki? Service mu mmotoka etegerekka, service mu relationship kyeki? Wabula tomumanyiira. Sijja kubeera nga nkuspoon feedinga to that level. Sweetheart omulungi, tolabangako omulenzi oyo lwe yalina by'oyagala lwe yali alina by'ayagala okole nga love amaanyi agabikola nga gakubula era ng'olabanga akumanyiira bukani omulenzi ono ategeera. Omulenzi ono kyaŋŋambye aki ku bino nebino ajjawo obuvumu odasita agiggyewa kwasinzira okuŋŋamba okukola kino. Abasajja bamanyiira, n'abasajja tubeera erunga naye omukazi ono oba bwandabako amatwa mpita mbuzi ate n'embuzi eba y'amagulu 4 kati akonfuse nze emikono gyange n'amagulu n'abigatta okundabisanga embuzi. Nti lwaki? Okusinziira ku kino nekino seba ayagala nkole bwenti ne bwenti. Sinola conditions eziriwo. Mukwano omukyalo oyo akutunuulira ng'ayagala akuprintingire akapapula akulage ku account yo kuliko ki gwaze ng'oyagala ku withdrawing. Oyingira mu mutima gwa girlfriend wo, gwa mukyala wo, gwa mwami wo, gwa boyfriend wo, okola withdraw gy'oyagala okukola. Naye oluvannyuma sooka obeere wa buvunaanyizibwa, oba mu kusooka sooka obeere wa buvunaanyizibwa okakase okwa withdrawing wakoma ddi okudepositingako. Tewaliwo miracle. Relationship kanji kusummarizingire, relationship girabe ng'ensigo, bagisiga, bakifukirira, bagirabirira, bagisalira, bagikoola, batuuka okugikungula. Ne bwe guba muti tojja gusuulayo busuuzi olowooze nti omaze, gujja bulira mu mirala, gujja kufiira mu mirala. Relationship bazirabirira. Okuzirabirira zezo deposit zenjogerako. Okuzirabirira geega amafuta gossaamu. Okuzirabirira yeyo service emmotoka gyefuna. Osanga omusajja nga alina ebintu bingi byayagala mu mukazi we, omukazi n'agamba naye ojooga. Yandibadde mulala nga siggwe nga talaba kw'osinziira nga bw'obyogedde n'abaami abamu bwe babisanga. Njagala okole check up, kola audit eya relationship yo. Odipostinzeeko kyenkanawa compared ku kyagala oku withdrawing. Abamu relationship zammwe ziba banja. Omukazi wamuwasanga omusuubiza nti mu mwaka gumu mugenda kubanga mugenze ewaabwe ne mukyala ne mwanjula ne mwewasa. Ku 3 n'ekitandikirwako kyalema. Account eyo eriko ssente zoyagala withdrawing oba terina. Omusajja oyo yewasanga amanyi awasiza mukazi.
azuula nga olinga musajja munne mu ngeri gye weeyisaamu. Kati agamba nze mankyuka mbeera omukyala nvunname nzikakkane, oba in actual sense kyengezaako kugirayo ne respect to your guy, it is a deposit ku account. Lwaki sikutwala mu love story ya Sister Catalina ekitundu ekyokuna nze Fozimo. Kati munange bwenabagamba nti siziina nga bangamba kati ogenda kukolanga nga bw'osasula kuba ffe twagala ssente zaffe. Nga mbagamba kale ate byebiseera baali batufeezefeeze nnyo kuba balina branches nnyingi, kati nga batufeezefeeze nnyo, maduuka mangi ge bafeezefeeze. Kati ndowooza bakama baffe batwesa ne bagamba oba ffe naffe twegatta ku bafeere ne twagala oba obbalimba oba ki. Kuba bali abamu baabasonyiwanga, kati ffe ne bagamba mulina okusasula. Bagamba kale kati ne bambuuza ina kyoteesaawo awo. Kati nali ngenze n'omuwala oyo yali mukyala kuba yali ansinga obukulu, yali mu myaka 28 awo yali akoma. Nali ngenze naye eyazigirira anti wange omulimu, n'abagamba naye omwana ono alina bebi kati tasobola kukola nga ssente zonna akola kyazibawa. Ne baŋŋamba oyagala kukola nga ng'otuwa mmeka ffe zonna z'oyagala okukola ng'otuwa tujja zikwata paka ebbanja walina bugwayo. Ne bagamba njagala kola nga zonna nzibawa, saagala toolako yadde nsobole ozimalayo amangu. Ne baŋŋamba tetusobola kutwala ssente zonna, batugambye olina bebi, olina obuvunaanyizibwa, ssente zonna tesobola zitwala. Ne baŋŋamba kale ojja tolangako emitwalo 10, ezisigadde zonna ozituwe. Koze kaali naye nga tumaliriza nga nzira waka, nga ndi waka mbabuulira ebibaddewo, nga ngamba naye bannange nasobola okukola mweno embeera ssente nga ndaba tewakyali mulimu awo nkolera mitwalo 10. Ntwabadde akolera ku kasente akawera ate nga nalyanga namuka awo, waliwo ogundi bwe nayongezangamu nga ekintu bagamba ssente ndala n'okitunda ndala ng'ofunako bwe ntyo. Kati nalaba nga ndaba tewakyali pulaani nga ne wemba nfunako wali we nafuniranga nga ndaba era mbasiita. Kati njogera ne anti wange nemugamba munnange nga nigenze mu tawuni nenfuna omulimu omulala nensasula bano abantu kuba wano obwo sigenda tulawo bbanga lino lyonna lya myaka 2.5 buntuulewo nkole nga mbasasula. Naŋŋamba togenda gwe beerawo, nze njafuna engeri gye mbeerabizaamu ssente ezo. Bayinisaso za anti wange yonna yali omuntu ayagala nnyo ebyo ebyabasawo paka kati kimanyi omuze gwe tewusobola mugwamu. Yali omuntu ayagala nnyo ebyabasawo nga ebyabasawo bamukolera nnyo. Kati nga ŋŋamba njafuna engeri, yasooka kuŋŋamba ngenda atunda poloti yange. Yalinawo poloti yaawo ngenda gitunda tubaweeko ssente zaabwe. Olwamala oba twali twogera biki nga ŋŋamba nzisobola nakutunda poloti yange lwa bintu ebyo bya kisirusiru. Ne ŋŋamba yeeyi ono byayogera bwabisazaamu yaŋŋaana okuva wano ate ali wano awoza tasobola tunda poloti ye. Kati nze ngenda kuva ntya mu mabanja. Kati olunaku olumu naye ng'ewaka era wabeerawo ebyo eby'okuyombayomba, neno ne munyiiga muno ne yeetumbiiza. Kati ekiseera kyatuuka ne mpulira nga nange bintamye. Era lumu nga nkeera ku makya nga mmubuuza
ng'ebyo tebinnabatuukawo. Waliwo olunaku lwe yalwala nnyo nno. Gwali musujja oba yali typhoid ne gumuyisa bubi. Kati bwe yalwala nga oyo omulenzi we yali yamugamba afune ennyumba apangise ave ewaabwe ewaka, naye ng'era omulenzi yajjanga n'alaba mukazi we, naye ng'ewaka yavaawo nga takyabeerawo nga luli. Kati omulenzi ng'ajja ekiro alabe ku mulwadde. Kati yajja nze ngenda kwebaka nga ngenda kwesibirayo. Anti wange yali yaŋŋamba bwe ndabanga bbaawe nga mwali sibakonkona ng'obbamalako emirembe. Nze kaali naŋŋamba bo baba bajja kukola ki? Bajja kweza okusanga. Nze kaali nange omuvubuka ajja nze ngenda kwebaka. Nze nali manyi omuvubuka asuzeewo. Enkeera yali Sande. Neebaka nkeera ku makya nagendanga nnyo buli Sande nga ngenda ku kyaki. Nkeera ku makya ntegeka omwana kuba ebiseera bye nagenderanga ku kyaki nga simutwala, namulekanga ne anti wange naye ku olwo yali asuze naani? Yali bawe yali asuzeewo kati nga tesobola genda mukonkona ate ng'omwana so amulekera baneiba nga ngenda na mwana. Nga tusaba nga tukomawo. Twakomawo ssaawa zaali 2. Twakomawo nasanga akyesibiddeyo we yali asula nga mukonkona. Sasooka mukonkona kuba obudde bwali bukyali nga ntegekaawo nga nfumba nga biggwaawo. Ssaawa 6 tafuluma, ssaawa 7 nga mukonkona nga taggulawo. Ngamba yabadde ki? Ngamba leero nga beebase nnyo. Nze nno nga ndowooza alimu n'omuntu we. Kumbe kyesaamanyi omuvubuka mu kiro yagenda teyasulawo. Nze saamanyi. Munange enkonkoni bagaanye okuggulawo. Nengamba owaaye kanjira nnindamu. Nembeerawo nensirika. Nali ndi awo nga ggulawo ssaawa zaali nga 9. Nafukamiranga mubuuza nga mpitako bwe swi. Neŋŋamba ate ono namukoze eki? Nga olaba ekyo ekibeera ng'omanya wazizza omusango. Neŋŋamba mu mutima ate ono namukoze eki? Nange bwe yamala okumpitako nga mulumbayo gye yali nga mubuuza obukuluma. Nga mbuuza obunnuma we nandifudde wandibubuuzizza mufu. Neŋŋamba bannange mu mutima nensirika. Naŋŋamba naye Katrina oli muntu muzibu nnyo. Mwana gwe nga nkubeereddewo, mwana gwe nga nkujjanjabye, walwala wano neneetundako buli kamu, walwala wano neesula nga nkaaba, neesula nga ntunula, nenkola buli kimu, nentuuka n'okwetunda mwana gwe nkujjanjabe, naye nze nendwala nondeka simanyanga mu njumba olw'okuba ogenze kusaba. Olw'okuba teyagamba kusaba, yagamba nze nendwala n'ogenda olw'okuba ogenza okwolesa engoye. Eŋŋamba ekitegeeza bujja ku kyaki ngenda kwolesa ngoye? Mu mutima naŋŋamba ondese wano okumyewo oli mu kunneebuuzisa nga obunnuma nga watambudde n'ogenda. Singa osanze ndi mufu wandibadde obibuuza mufu. Mwana gwe kula mu birowoozo. Tosobola kutambula n'oleka munno nga mulwadde n'otambula n'ogenda mbu ogenze kusaba. Nasirika saamujjukiza kye yaŋŋamba kuba nali nakoowa okwennyonnyolako nga nakoowa nga mpulira byantama. Nasirika busirisi neŋŋamba owaaye. Nensirika nemutunuulira neyeekola byonna bye yeekola nga n'emmere nagimuwa n'agigaana. Nendya emmere yange.
nga ne w'omuwaaki tayagala ne sabbuuni n'agenda n'agulayo ekitole kye kuba ewaka wabeerangawo sabbuuni sukaali n'agulayo kwota ebyo nga byakola waaba anyiize agenda neyeegulayo wali kakwota mbu ye anywa ku wuwe n'ogula ki n'agulayo tusabbuuni n'agamba sagala ogambe munakozesanga ebintu byo nako oba wandiisanga kale ng'alina engeri gy'ayogeramu ayogera oba kulumya oba kukola ki ng'alina empisa gyanneeyisizaako etali nnungi yakikolera nebbanga ekyo ekintu nga takikola mulundi gumu ng'akikola akola neyenyiza n'agenda n'agulayo tusabbuuni twe n'agulayo tusukaali n'atambula n'agenda neyeesibira eyo gy'asula n'abeera eyo n'alyoka akulangira nga bw'atazaala engeri simanyi empisa gy'omulisa lwamu lwakuba tazaala biki n'akugambawo ebigambo ebikumalako emirembe n'akutokyalinga psychologically ng'eyo embeera gye ndimu ewaka naye nga sinaa ndina omuntu gwe nsobola okweyabiza yadde kyoba gundi mpita mu kino bwekiti ne bwekiti nze nga niwe tufiirwa ne tugenda ku nnyimbe nze nga mbeera bwogu teri kwogerako na ssengawo wagindi omugamba ki baganda bo olina bbeera wekka banange mubeere mulumba oyogere ne ssengawo egindi oba muganda wo olwo mugenda kuddayo ewaka amali wiiki nnamba nga tayogera naawe era bali be basenga abo era nze tonfaako era nze biki era n'alyoka ayogerera awo ebigambo olwo n'asirika nga neomubuuza takuddamu olunaku olumu oba yali anyeegedde biki nemusanga baaliwo abakyala awo baali babiri ye n'omukyala omulala nembabuuza musibye mukyano bannyabo oli nanziramu nemubuuza yekka osibye otya nno nnyabo nambuuza nga naye omukyala waali olowooza mbadde sikuwulidde wetubuuziza nti musibye mukyano bannyabo olowooza sikuwulidde omuntu aba tayagala kuddamu tomulemerako nnyo era mbadde nsobola okuddamu nti tusiibye bulungi naye wemba sikuzeemu tonnemerako naye sirika ntambula ne muviira nga n'omukyala waali gwe yali naye ntambula ne muviira negenda ku byange kati munnange lumu oyo anti wange oyo gye nasomeranga gye naviiranga nga ngenda okusoma agenda ajjako mu kyalo bwe yajja mu kyalo ng'ono agenda amulaba bwe yagenda omulaba ng'akomawo nga ŋŋamba senga ono mulwadde ali eyo mu kyalo yazze ne ŋŋamba nange njagenda mulabeko mu mutima naye ngenda nga ngulayo awo ku buntuntu awo busukaali bugaati nga bakama bange mbakubira mbagamba bannange lusigenda sobola kukola ngamba limbaawo nga baŋŋamba kale kiri fayina nga ngenda ewaka nga mugamba yali Saturday nga mugamba ngize mu kyalo okulaba kusenga gundi nga mbuuza omulabako ki nga nze sikyaza abajja waka baganda bange abajjanga okujja okundabako n'alyoka abatunuulira bubi nayeeyisa bubi omanyi Mr. Sozi ogenda awantu ne bakutunuulira bubi nga naawe mu butuufu olaba teweetaage bwe omaliriza weegobye wekka n'ogamba owange kanve wano ng'olaba embeera eri ewaka tetegeerekeka bakutunuulira bubi obuuza bakuddamu ng'abataagala nze nga namumanyiira kati ng'abatamumanyi bambi bo baddayo buzzi waabwe munange nga ŋŋamba omulabako ki nga mugamba waŋŋambye mulwadde
nangamba gwe kikulemye kubeera ku mulimu gwo, omulimu gwo ye maama wo ye taata wo, kikulemye kubeera ku mulimu gwo gwegenda ng'ozunga bw'ogenda kulaba ku bantu. Nze nali nsazeewo mu mutima nga ngamba ne bwaŋŋaana ne bwakola ki nze genda kulaba oli. Era munnange bwe yaŋŋaana amaliriza atambudde aviiridde, nkwatawo kasawo nga nteekamu obugoye bw'omwana awo nga bubiri, nteekamu bboto ye, nga nteekamu kafulasika ke, nga tugenda. Nga tulinnya booda, nga tugenda, nga ntuuka mu kyalo anti wange we yali. Nga mugamba munnange nno nzize okukulaba, naye nzize mu bumenyi bw'amateeka. Koyoze mu bumenyi bw'amateeka otya? Nga mugamba nti nzize okukulaba naye tebanzikiriza kujja, nze nnemeddeko. Nambuuza kiki? Kati awo waaliwo abaana ne mugamba singa nsaba kwogerako naawe. Mpulira ng'omutima nzitoowereddwa. Ne tutambula ne tugenda awo waliwo awo omuti nga tutuula. Nga mugamba kimanyi essaawa yonna bagenda kukubira essimu bakubuuza oba ndi wano. Era kye bagenda osooka okugamba ti nnyooma. Munyooma lwakuba tazaala, ekyo kyo kirina okubeeramu. Nga mbuuza kiki? Nga mutandikira mboozi. Nga mubuulira buli kimu. Misasozi nga mugamba buli kimu nga bwe kyatandika, nga bwe kiri, buli kimu ne bye sikugambye nze byonna nabimugamba buli kimu. Nambuuza ki? Ne mugamba singa ye embeera gye ndimu. Singa wange yatulika n'akaaba, yali lubuto. Naye nga lukyali. Yatulika n'akaaba. Nambuuza muganda wange yakola ekintu, ne mugamba ye yakikola. Ne mugamba naye nze tekyandinumye nnyo kye yakola, nti yankuza, n'andabirira, n'anjagala, n'anzijanjaba, ndowooza n'ayagala nziggyemu amagoba ge. N'ankwata n'antwala muzaalire. Ne mugamba tekyandinumye nnyo kumuzaalira, naye ekisinga okunnuma y'empisa gy'ampisaamu. Ampisa bubi, alina engeri tampisa bubi nti annyima emmere. Mr. Sozo oba omanye empisa embi gye bayisaamu omuntu ng'oli akuwa emmere, n'akuwa ky'olya, n'akuwa ky'onywa, naye ng'alina empisa gy'akuyisaamu, totambula, teweesalirawo, tokola ki, nga buli kimu yakusalirawo, n'akukola ebyo byonna byonna bye nkugambye n'ebisingawo byonna n'abikukola. Kugamba n'obeera mu bulamu nga gwe teweeyagala oli awo, teri kukubira ssimu. Bani abakuba essimu? Abakubira essimu bagambye bakome ku mulimu gy'oli. Teri kola kino, obudde bwawe obeera ozze waka tolina kubeerako ku ssimu, bino by'otuula mbu nga mulaba TV n'obeera ku ssimu, yeewuwe nga tebikola. Kwegamba nga amateeka gali wali. Bannange, nze Misasozi nakulira ku bugubi, obugubi obwo bwenkugambye, ng'emmere ndya, nnyambala, ennywa, naye bwe muba bakutambula mutambula aba, tokyalako wabaganda bo, tokyalako wabasenga bo balala, tokola ki. Kwegamba nembeera mu bulamu obw'omu. Era nze Misasozi okubeera nze kasitirinaamu obuzibu kuba nakimanyiira. Obeera bw'omu, n'obeera awo, n'olaba muvi kuva ku makya paka kiro. N'olaba muvi n'otuuka ekiseera nga mu butuufu ozirabye nga zo zibaawo awo, agenda n'azikuyolera n'azireeta. Kati fuluma bakuwaana, fuluma omubuulire gy'ova. Byonna nga mbinyonnyola anti wange, ne muganza okujja nene okulaba, mbuuzizza nkulabako ki? Tanzikiriza kutambula, teri kwesalirawo, teri kukola ki, sente nga bw'ozikoze zonna bwakuyolera engoye. Ne mugamba nze nina engoye naye sina na kyakuzikozesa, sina myadde ka sevingi. Wano namugamba ngende nkole byonna yagaana, byonna ne mbimubuulira.
Nambuuza kati tugenda kukola tutya. Twali tukyali awo tukyennyonnyolegana nga muganda waakuba. Amubuuza Katrina ali eyo nti ali eno. Omwana oyo takyampulira, namuganye okujja eyo naye yagaanye era najja asibyewo omulimu gwa bakama be annyuma lwakuba sizaala biki. Ne mugamba muwulidde ng'olwo tumaze okuva ku ssimu kuba oli yamubuuza ku ssimu nze sirabwako. Omwana wabaze okundabako nze sirabwako. Munedda si kye ŋŋambye naye yandibadde awo omulimu gwa bakama b'ekitiibwa. Namugamba era omulimu gwa bakama be okuvaayo alabika asoose kusaba kuba tosobola kuva ku mulimu gwa bakama bo n'ovaayo buvi. Munnange we twava ku ssimu nga mugamba omuwulidde ako olw'okuba sizaala kyo kyafuuka kivumiiwako oyinza olowooza nze namugaana. Oyinza nze namugaana okuzaala olw'okuba sizaala annyuma lwakuba sizaala olwakuba sizaala kino okikoze lwakuba sizaala kiki okikoze lwakuba sizaala. Ne mubuuza nze namusiba waba tazaala ensobi alina giteeka ku nze. Nze bulijjo naakola ensobi nti oyo gikoze lwakuba sizaala kino nti ogikoze lwakuba sizaala olw'okuba sizaala. Munaye nga twogera awo anti wange ngamba omanyi kye tugenda okukola ewaka awo ogenda kuddukawo nti ntya nga tukuba pulaani nga ngamba ogenda kuddukawo kuba wootaddukewo oyo ssengaawo agenda kuzaaza omwana ow'okubiri awo mu nju ya kitaawo. Akuzaaza omwana ow'okusatu awo nga takukkiriza kuvaawo. Kati bw'otadduke ogenda kwereetera ebizibu ebisinga ku kino. Naye nga tutandika kuba pulaani nga tukuba pulaani olunaku nga lukya nasooka gulaawo nasooka n'enkubira oyo boyfriend wange oyo taata w'omwana Kicupuli ne mukubira ne mugamba ngulirayo ensaawo ngulirayo kino ngulirayo kiri ne mubwira byenjagala byonna n'abigula. Ne mugamba kati oba omaze obbigula binteere ku ki ku booda ebitwaleyo ewa ne muwa endagiriro ne babitwalayo oyo anti wange. Kati nange eno nengulayo akasawo nenteekamu awo gwe nateekamu obugoye bwalinga busatu omugugu gw'engoye gwonna nenguleka gwe nalina nenteekamu awo obugatto sateekamu bingi nga nkwata ensawo nga ngitwala nga ndiwo wa booda nga muwa endagiriro nga muwa enamba y'essimu nga mugamba gitwala awo ne oti nga muwa ne ssente. Nze nga mbeerawo kati olunaku nga lukya nga mugamba munnange bampise ku ofiisi ku kampani bampita baagala twogere ku bya ssente neera. Nambuuza ebya ssente tebiggwe gendayo tuwulire kale bye bagamba. Era nafuluma ewaka n'akasawo kange buno bwe tukwata kweteekamu essimu katambaala nentambula nengenda bwentyo bwe nava ewaka omwana wange ne mmulekawo kuba anti wange yaŋŋamba omwana muleke bwena agenda n'omwana tojja kusobola kukola na mwana. Naŋŋamba omwana kasita ye yamusaba ajja kumulabirira tajja muyisa bubi gwe genda. Naye nga ngenda nasookerawo anti wange nga bwe twakuba pulaani yali yamala okuddayo ewuwe. Bwe natuukayo nga ngamba naye omukyalo oyo ayinza okunoonya najja wano nga asindikawo anti wange mulala. Anti wange oyo nga ye tamanyi oli gye nava nga tamanyi oyo anti wange gye ndaze gy'abeera nga tasobola nakusuubiriza nti nsobola okugendayo. Munange nga ssaawa zituuka 12 tandaba
ng'akuba amasimu sawa nga zituukeemu nga mazina okutuuka eri wa anti wange ng'akuba nga mbuuza oliwa nga mugamba sigenda kudda ndi mulamu naye sigenda kudda eyo navuddeyo nga ngamba kati wavudde eno wanimbye wangambye ogenda ku ofisi kumba oli mu kudduka waka kati omwana w'omuntekedeza ngenda mukola ntya biki ng'ayogera awo nga ngamba kale komawo sigenda kuddamu kuyisa nga bwe mbadde nkuyisa ndowooza naye yali amanyi nti ampisa si bulungi nga ngamba komawo kale nkusiibule bulungi oleme kugenda ng'ogenda nkukaabirira munaye no si kirungi muzadde kaabirira mwana amaziga galondoola ne mugamba nze sidda nangamba tosobola kwogera ekyo eno ye wammwe ne bwogenda wa era omala otuuka ekiseera n'okomawo ewammwe ne mugamba ndidda naye si kati sigenda kudda kati nze mbadde njagala nkubuulira oleme beerawo ng'oli mweraliikirivu nti omwana yagenze oba yafunye obuzibu mu kkubo oba ki nagenze sigenda kudda naye ndi mulamu kati bambi nekiwala kyange navaayo mu 20 yali 2021 2021 naye nga ggwako navaayo aggwako 2021 yali aggwako wenaviirayo mu Novemba kuba navaayo nga mwala nga awezezza omwaka n'emyezi awo naviirayo nga kitandise okwogera nga kitambula kati bwe navaayo nakyo bambi ndowooza ennaku zikyamala nga tekindaba kuba nali nga mu nnaku 3 nga tekikyayogera nga kiba kinakuwavu kibeeraawo kati oli omukyala ono gwe nakolanga naye we nakolanga naye nali nayogera naye ne mugamba pulaani eriwo ne mugamba ngenda naye nga yesambulira biriwo bikwatagana ku bya mwana biki just namugamba pulaani yakutambula ne mugamba njagala kugenda bweru kukola tusasule ssente z'abaana abantu kuba bweru akasente kaba kawera nkolayo emyezi nga2 ku 3 nga akasente kaabwe kaggwayo naye we naabeera wanene akasente tekagenda kukola ki kuggwayo kati ngamba kale genda tewali buzibu nze bano njafuna engeri gye njogera nabo nja bagamba wadduka nze simanyi gy'oli nagamba naye weekuume totambula kuba bayinza okukuteeka akawa abapoliisi ne bakunoonya ne bakusiba kati weekuume gy'olaze beera wala kunze kaali kati twayogerezeganyanga kuba yali mukwano gwa anti wange nga yambuulira omwana wo ali bwaki ennaku zino yasirika anti wange nga yakubira nagamba omwana atakyalya omwana asiiba akaaba omwana nakulumya omutima ne gukuluma kati lumu muwalange oba baali bazannya naba waggulu ku kashedi n'agwa wansi eriiso ne lifunako kawundu katono nnyo wano ku liiso anti wange yankubira essimu nagamba omwana yavudde waggulu n'agwa eriiso lyavuddemu lirengejja naye Mr. Sozi ebyembi bisekerwa naye bannange yangamba omwana yavudde waggulu n'agwa eriiso ne livaamu ne lirengejja kankaabe kati nali nkyakaaba ku simu ne ŋŋamba naye lwaki sikubira kuli omukyala sagala kwogera linnya lye nkamukubira nkamubuuza gundi omwana wange wamaali mu mbeera ki nga ŋŋamba ye bambi yagudde eriiso alinako kawundi yafunyeko kawundi naye ajja kuwona aba mugumu nangamba naye ebigambo anti wo byakugamba ku mwana guma bugumi nangamba kale ekituufu omwana ye yafunyemu okuwubaala kuba abadde akumanyidde abadde amanyi maama we kati alimu okuwubaala takyakulaba nangamba naye ono omwana muto bajja mmanyiira mwezi nga gumu omwana ajja kuba amanyidde
gwaba mugumu kola ku by'okutambula ogenda okole naye nga bambi yanzizaamu ku maanyi naye ng'alina omwana ye akukubira n'akugamba omwana atakyalya omwana asula agugumuka omwana akola biki kati anti wange gwe nali naye nga ngamba naye Katrina lwaki omukyalo oyo tomubulookinga lwaki tomubulookinga akulumya omutima budakiika obeera okaaba tokyalya mmere bukyanga ojja wano tolya ogw'omwana agukuli bubi nambuuza gwasosolekawo omwana ye yakugamba n'okugamba nti zaala omwana kuba oli yali abimunnyonnyoddemu oli anti wange oli bwe nabinyumiza yali abinyumiriza ku ono nangamba okusinziira ku bye baŋŋambye oyo omwana kituufu gwe maama we naye si buvunaanyizibwa bwo oli ye yakusaba omwana yeweeza omumba gwe bazikuba kati mulekere omwana we kituufu omutima gukuluma naye guma tolina kyakkola oyo agenda kukulumya omutima we n'oyogeranga naye buli lunaku agenda kukulumya omutima otuuke ekiseera otende walirwa oddeyo ye akwagala wali ate ku guno omulundi woddayo n'obeerawo tojja kuvaawo kuba ffenna tumumanyi si muntu mulungi kubajjukira nga alina gayi Mr. Sozi ate wange oyo omuntu w'abasawo bantu be kati munnange nga anti wange ambuulirira kuva ku mwana nga omwana mwesonyiwe kasita mulungi kasita omuwuliza okuva ku oli omukyala ng'obanga oyagala owuliza ku mwana wo kubira oli omukyala kuba tweringa kumpi nangamba gwe bw'oba okubira omugambe oba oyagala kafaananyi omugambe alabirize amukubire kafaananyi oba oyagala kwogera kumanya mbeera gy'alimu omubuuze naye senga woye muleke naye nga ntwala magezi nga nkola ekyo nga njogeranga n'oli mukyala nambuulira leero yabadde musenyiga leero kino kati yamanyidde ekiseera kyatuuka bambi nekimanyiira ekibeerawo ne babeerawo nange eno neŋŋuma omutima natuuka esaana nenkimanyiira nange kati mwobwo obudde tutandika ku by'okugoba ku by'okutambula kuba nalina ID yange kati by that time nali 20 mu 2021 I was 20 kati nga tugenda ku kampuni emu kati kampani eyo nga weba etwala abaana etandikira ku 21 kati nagendayo mu biseera ebyo ebiseera bye nabiiri ewaka bye nagendamu mu eyo kampuni we nagendera kuba twali tugenda twali tugenda mu Christmas nagenda mu December ndowooza ali December we nagenderayo ku eyo kampani yali eyo Nkinda nga ngendayo nga tutuukayo nga ndabika ndi kato nga bambuuza olina emyaka emeka nga bagamba mu 20 nga bagamba ng'oli muto wano munaye tutandikira ku 21 okutwala tetutwala abaana ba 20 biki kati olina olinda n'oweza 21 years nga ndaba okulinda eri ebbanga ddene kuba 21 nali nziweza mu June ate wa next year 22 kati neŋŋamba nali mweza sorry nali mpeza 21 mu 2022 in June kati neŋŋamba eri ebbanga lyonna gy'emyezi gyonna mbeeraawo kati ne baŋŋamba genda oyige simanyi genda oyige ebyenviiri baŋŋamba genda oyige ebyenviiri simanyanga ng'oli kaana kato tetwandyagadde nakuteeka mu kiyumba weetaaga awantu nga wali seefu ebiyumba ebyo tebibeera seefu sometimes biki
munange nga bampandiika awo mannya ID yange nga bagisigaza nga baŋŋamba nali sina passport nga baŋŋamba onaaba owezezza emyaka ojja kudda. ID tebagisigaza, tebagisigaza, twaddayo nayo naye nga bagikolamu photocopy awo. Kati oyo omwami eyankolako nga nsaba ennamba nga ngamba tujja kuba twogerezeganya konze kaale naye nga tudda waka tekulinda myaka. Tubeera waka kati nali ndi awo nga wakayitawo wiiki emu bukyanga tuvaayo eyo ku kampani ng'oyo omwami yankubira. Teyangubira, yansindikira message ku WhatsApp ngambuzaako hi nga muddamu ngamba nze gundi wakola ku kampani weti ne weti nti kuyambe mu kisebo ngamba mbadde njagala beera friend wo biki ng'atandika okunkwana. Kati nga ngamba ono bano aba kampani we bati we babeera babeeramu kukwana, buli agendayo gwe bakwana nga simuwa nnyo obudde bwange. Kati nga tutuuka okugenda mu Christmas nga mpeerezaayo akasente agamba genda mu Christmas n'ezo bw'atyo naye ng'era muli mu mutima ngamba kati munange mu kulinda emyaka awo nfunye nankwana nga njogera n'oli ye namuyise Jackson boyfriend nga njogera naye nga ngendayo munnange nga mmulabako nga ngamba anti wange kangendeko ewagundi namubuulira gendanga nangamba kaale nengenda nga ngenda lwayo okwo. Kati obuzibu obwaliwo Jackson we yali abeera we yali yapangisa nga ne mami we waabeera baali mami we yalina edduuka nga ddene nga lirimu ebintu bingi. Kati Jackson ono yali lastborn wa mami we, mami's boy, nga tayagala kuva wali nnyina. Munange nga ngenda mulabako maama we abeera wano tubeera wano naye nga ntandika beerawo awo nga bakolerako awo ku mirimu gera omwana wawaka noyoza ku ngoye nokola ki naye ba Jackson abo baali basiraamu. Kati ate nze mukazi wattu asiri musiraamu ndi mukyala mu Protestant. Kati mama Jackson ambuuza baatugamba wazaala omwana ye nga tomuleeta kubanga omwana gyali kitaawe agenda n'amulaba. Nambuuza kitaawe wamulaba, nambuuza kitaawe wamulaba nze mba mulabye. Ne mugamba nedda alina omwana munnange tasobola kunzikiriza mumpa olw'ensonga eziriwo, waliwo ensonga ezaaliwo. Nambuuza nsonga ki ezaaliwo, ne mugamba bingi. Kati nga ffe kye twekwasa tugamba mbu taata w'omwana yali atugambye olubuto tuluggyeemu ffe ne tulusigaza. Kati omwana oyo obuvunaanyizibwa bwe bamulinako butono. Munange nga taata w'omwana ye akimanyi ensonga lwaki tebasobola muwa mwana naye nga ffe ekituufu tukimanyi. Munange nga tubeerabeerawo awo nga tubeerawo. Kati Jackson ono yali muntu oba njogere ntya bannange. Lunaku lumu sisita we yajja ewaka awo ng'abuuza nasooka ne mugamba njagala kukola sagala nnyo tuula waka. Nga sisita we tannaba kujja ne tutandika okunoonya emirimu ne tunoonya emirimu.
naye Mukama ng'alaba nga nfuna akalimu. Sitawe ng'ajja naye ng'akalimu ako nkola nnyo day shifts nali nga nsinga kukola night shifts. Nkola nnyo night bannange, ate ng'osulayo wewaka okomawo ku makya ne weebakamu n'oddayo bw'otyo. Kati ng'ate bo baba baagala n'okomawo ewaka, jjukira osuze otunula okooye, baagala n'okomawo ewaka ate n'ofumba ate n'okolawo emirimu. Kati ate obudde bw'okwebaka oluusi emirimu n'ogimala nga mu ssaawa 8 ate ku ssaawa 11 n'ozukka ogende ku mulimu. Kati nga bimmenya, kati nate ekiseera nga sikyafumba. Kati omuvubuka lumu nakomawo ewaka n'ambuuza, era togenda fumbira ku mami? Ne mugamba sigenda sobola. Naŋŋamba kati ye agenda kulyawa. Ne mutunuulira ne mbuuza ndi mukozi wano. Naŋŋamba nedda toli mukozi. Ne mugamba neerengera nkola olabye obudde bwenkomawo wentandika ku preparinga byakufumba waneeno sigenda kumaliriza. Kati gwolinga agamba nti eri nkole ne wano nkole nteekeddwa okukola nesokka neneekiwacwanaawe. Naŋŋamba nedda mbadde njogerako bwogezi biki mama ye nga yamuloopera dda nga bwe sikyafumba. Nange nga tubeerawo awo mama we ng'agamba nyambala bubi biki nali nga sambala mpale, nali nga nyambala bu dresses kozi namanya abantu bendimu basiraamu badini naye nga seebikkirira. Naye nga nyambala bu dresses wange nga buwanvu nga sambala na bumpi, nga nyambala biwanvu. Kati omukyala ng'ayita muwala we omukulu, yeka gwe yalina, abalala nga balenzi. Omuwala nga ajja nga mpita jangu nga tutuula, oba yali meeting oba kyali kiki simanyi. Nga mbuuza gwani, yambuuza gwani tukuyita tutya, nga nsirika nga ngamba wano oliwo mu bumenyi bw'amateeka konze butya. Naŋŋamba wamwe tebakimanyi. Yasooka kumbuuza oli mu bufumbo wano? Toli mu bufumbo. Konze siri mu bufumbo, nakyala bukyazi nzirayo gye nnava. Naye nali nduddewo kuba natuuka nenfuna n'omulimu ogwo gwe nkugambye. Kati nga ndaga siri wakuvaawo kati. Nga mbuuza wajja kukyala wafumbirwa kyoliko sikitegeera. Ne mugamba siri mufumbo. Naŋŋamba kati wano oliwo ngaani? Ne nsirika. Omuvubuka waali awo ng'agamba mama wange ojja muleetera ebizibu, ofunira waneeno obuzibu. Kale bye yali ayogera byali bituufu nga nsobola ofunirawo obuzibu, naye anti wange yali akimanyi nti wendi. Ba anti bange bonna ababiri abaali bamanyi ku nsonga zange nali nabagamba wendi. Ne mugamba ba anti bange nina basenga bange abakimanyi nti ndi wano. Nambuuza bwe baba bakimanyi nti oli wano, taata we yakimanyi nti oli wano? Ne mugamba taata takimanyi naye basenga bakimanyi. Naŋŋamba basenga si be ba taata. Nambuuza omwana ye omuleeta ddi tumulabe? Ne nsirika. Naŋŋamba ye n'ekirala ffe tuli basiraamu, osobola osiramuka okubeera ne mutabani waffe kuba ffe tuli basiraamu, onosobola okukyusa eddiini? Konze nedda eddiini eyo sisobola kugikyusa. Naŋŋamba kati oba tosobola kukyusa ddiini tosobola kubeera na mutabani waffe. Yaŋŋamba awo bingi naye nga nooli tasobola yadde okumpuleerezaako kyekyasinga okunnuma kuba nsasozi nze nali nsazeewo mu mutima gwange nga ngamba omuvubuka ono kambeere naye bwe mba mulimbe nga sobola kumulimbulula kuba kyali kizibu.
nalisobola genda mu maaso ge mugamba munnange nno kati omwana ono si wuwo nga sina ngeri gye nkitandikamu kuba omwana yali amwagala nnyo nno ng'amwagala kati nga sirina ngeri gye nsobola kukimugamba nti omwana nga ntya kuba si kyangu kugenda mu maaso ga muntu mugamba omwana si wuwo si kyangu munnange nga ngambe kambeere n'omuvubuka ono mbeere naye like mwagale mbeere naye byababeera bba wange bwe tuba bakuzaala abaana balala tuzaale kale ne bwanakizuula eyo mu maaso nti ono mukulu si wuwe naye nga mulinamu ababe kireme kumuluma nnyo kituufu kijja muluma naye nga mulinamu ababe neŋŋuma neŋŋamba kambeere naye nga mu mutima kale nali sikyamwagala kiri awo kituufu namwagalako ku ssomero nga we nakunyumiriza naye nga si bye byamaanyi ebiri awo kati natuuka esaala neŋŋamba kambeere n'ono naye munnange gaali gye bampisaamu awo nga ne munnange tafaayo ng'atunula butunuzi nga ne bankalakata nga ntunuulidde bw'ati ne bamaliriza okunkalakata entambula ne mbaviira ne ŋŋenda eri mu nju yaffe mwe twali tubeera nsooka ne binsobera nali ndi awo ng'omuvubuka ajja nga ŋŋamba munnange badde sobola kuddamu bali bantu bakulu ne mubuuza bali tosobola baddamu tosobola defendinga mukazi wo waliwo ebintu byabadde bambuza ng'olina okunjogererawo naye gwe nondeka ne bankalakata ne baŋŋamba kino ne baŋŋamba kiri nga gw'olinga omuzimu oli awo toyogera naŋŋamba nti munnange bantu bakulu badde sobola baddamu ti okuvako olwo olunaku misitasozi natuuka esaala nempulira ng'omulenzi nga ndaba sirina gye mutwala mami we ng'ayogera bingi mami we ng'agamba eyo gyenkolera mbu erinayo abalenzi bangi naye nga amazima ga Katonda nali sirina naye nga kale omukyala baleka baali tebanjagala oba engeri gye nali siri wa ddiini kuba ebiseera ebimu natulangako eyo mu dduuka lyabwe waliwo ekiwala ekijja kyalinga kirungi nga kihajjati nga kijja kati oba muyite nazaala nga kigamba naye muwala gw'obeera ng'oli muwala mulungi kale bannange singa mbadde nsobola okuwasiza mutabani wange nandi mukuwasiriza kuba bannange oli muwala mulungi kale nga alina bomu zankubaawe kuba ninga eyali omufumbo naye saali mufumbo oba nalimu ki simanyi amazima naye nga saalwawo nabeerawo ndowooza emyezi 2 kuba natuuka nenkyusa omulimu nga nkyali ku kampani y'emu naye nenkyusa nga mpulira ewaka waabwe bamalako emirembe nabo bennyini nga bamazeeko emirembe banjogerera nnyo mukyala ngamba mbu nyambala bubi naye nga nayambalanga biteteeyi biwanvu nga n'omuvubuka naye tampolereza mukyala ngamba mulya ssente za mutabani wampa nnyo ssente ntuuka ekisemusa omuvubuka ne mugamba tukyuse tufune ennyumba ewalala kale nga tuli ku kyalo kikimu naye nga tetuli wano kumpi ne maama omuvubuka n'agamba ye tasobola kuviira maama we kati nendaba nga mu butuufu sibisobola neŋŋenda nenkyusa omulimu kuba omulimu gwe nali nfunye nga nfunyeeko kakwano kange paka nakati bambi kakyali kakwano kange ke kabesiti kange nga bakawadde transfer ko kaali kaluddeko kati nga nze omulimu nakakolawo omwezi gumu kati bwe bakawa transfer ne kagenda eyo gye kagenda ne kankubira ne kaŋŋamba eno baagalayo omukozi kati nze ne ŋŋenda I applied then ne bampa ne tutandika obbeerayo ffenna eyo gye twalaga ne tukola bano ne mbaviira ne mbaleka omulenzi n'asigala nga neegayira biki naye ng'omutima gwafa kati ate nga ninawo n'oli eyali
anjagala oyo ow'oku kampani nga naye yannemerako nno, annemerako ne tutandika oddeetinga awo ne tusisinkana ne twogera kati nze mu kumusisinkana ne tutandika okwagala naye namubuulira buli ekyali kinkwatako buli kimu Mr. Sozi nga bwe nkikugambye wano eno nakimugamba buli kimu nakimugamba buli kimu byonna gye bitandikira gye biggweera byonna ne mbimugamba ne muganze munnaye sagala oyagale muntu tutuuke eyo ate nga waliwo zigoolo nkubuulidde kyendi byonna simanyi nange kyandiko simanyi lwaki nabimugamba naye nabimugamba kuba ekisookera ddala mu kiseera mwe nabimugambira nali sinaba nnyo mwagala mu mutima nga mulabanga mukwano gwange nga neetaaga omuntu ampuliriza njogere naye omuntu anzikakkanya ebirowoozo. So I ended up telling him everything byonna ne muyiira data ngamba kati munnange oba onosobola okunjagala nga bwendi njagala nga bwendi nawe omulenzi n'alemerako nange netandika opickinga interest muyeeya bwetutyo ne twagalana lwakuba ate ye yannimba nze namugamba ebituufu ebyange byonna ebinkwatako ye nannimba nembizuula nga twakamala na 1 year twakamala 1 year nenkimanya byonna bye yannimba nennyigaawo nesooka nemukyawakaawo byali biwanvu ebibye kati Mr. Sozi nga tugenze eyo gye twagenda n'oyo kyali wange okukola tubeerayo oli ali eri ampita buli lunaku ampita anti wange komayo waka tuli mu mwaka mulamba nno nga siddayo komayo waka negobye negoba ku mulimu nze nga mbeera awo nga mpulira oba nalinga ku kiwanda oba lyali ddogo oba kyali kiba nange simanyi negoba ku mulimu nga tebalina kye bankoze nga bampa emirembe ku guli omulimu nenegoba nentuula ewaka bwe natuula ewaka oyo mukwano gwange yali akooye okukola nga yali alina gy'alaga yali alina sisita we gwagenda okubeererawo okwo kati naŋŋamba nze wengenda sigenda kudda kooye kuba ng'ovudde ku kyemirembe twalinga tetwebaka tusula tutunula ate nga tukola news night shifts bannange nga tusula tutunula kati yatambula n'agenda nandekera ennyumba twali tugipangisa 10,000 kati ate ezo sente bwe nali nfuna bwali butono kuba yali asingako ku ddaala nga akayumba nga tukagabana nga wayetano nempayetano kati we yagenda kayumba ne kantuulamu ate nga sikyakola kuba we yagenda nze nasooka n'okwegoba no nga tannagenda neneegoba nembeera ewaka nesooka nensasula ennyumba emyezi 2 mu maaso nembeerawo neŋŋamba ngenda funa omulimu omulala Mr. Sozi nanoonya omulimu ng'omulimu gulabika nanoonya omulimu negubula nedduka nga mbuzaayo omwezi gumu ennyumba eggweko nembeerawo kati nedduka nga mbuzaayo weeks 2 nali ndi awo nga sisita wange ankubira sisita wange oyo ye yakula n'oli anti wange gye nali ngenda okuyigira biri bye nakugambye nti nali ngenda kuyiga ye gye yali ali nga nkubira nga mbuuza oli otya nga mbuuzaako awo nga mbuuza obeera walwaki tojja ne tubeere ne waka mbeerawo nzekka munange nga ntikka byange nga nva ku kibuga nga ŋŋenda
kale niwe nali ngenze nakyo kyali kibuga yadde nga tekyali kibuga nnyo nekyali kibuga era yadde kino gye nali kyali kikisinga nga ngenda nga tutandika kubeera waka tubeera waka oli anti wange alina omwana nga amanya kuba ono yamugamba nti omwana ali wano nga mbeeraawo nga noonya emirimu nga gibula nga mbeeraawo anti wange nga nkubira jangu tulabe ku biki yererere olololo nga mwana. Komenti zange ez'enkomeredde oba ezannamaddala nsaba okkirize nzikole nga tumaliriza ekitundu ekisembayo era ekitundu ekyokutaano ekya love story eno. Kimu kye nnyinza okwogera okusinziira ku bye tuzze tuwulira mu stories, tusisinkana abantu mu bulamu abalina obulamu bwe bazaaliddwamu bwe bakuliddemu ne batuuka obbuzaaliramu kati gw'ogenda okumusisinkana ng'alina akagugu okuggyako nga mukasumuludde ne mukategeera ate oteeka okuba ng'oli mugezi okumusikiriza okusumulula akagugu ke, oba ng'oli mugezi okukkiriza nti ogenda kumuyambako okuleppoka n'akagugu k'otamanyi birimu byajja bitya era byenkanawa. Abaana abato ennaku zino mukiwulidde, nabadde njogera ne Wahab, by the updates zenina mujjukira story ya brother Wahab tulina okwanjula kwe ng'atwala munne kwanjula kuwoowa mu January omwaka ogujja ogwa 2025. Mutusabire Mukama abiteekemu obwangu bitambule bulungi nenga z'enkiiko zaatandika dda every Sunday zibeera wali e Namasuba. N'agamba ankosozi kyewuunyisa nnyo nti ebintu ebyali badde bituuka ku bantu bali mu myaka 5, myaka 4, myaka 3, late 20s obisanga mu mwana ayingira obuyingizi mu myaka 2 yakaweza emyaka 2 nengubu experience ye ate si ya bintu birungi ebintu eby'obulumi emigugu eminene. Kyenva mugamba nti omutawaana oguliwo aba batwala ekyo tebakisensinga, tebalina access ku kyo kubanga n'okwagala okumanya abamu tebaagala kumanya. Bw'alaba muwala muto nga bwe nayogerako ndowooza wiiki ewedde, bw'alaba omuwala muto alowooza omuwala muto ennaku zino ku nsi eno ku gye tulimu onoonya omuto nga kituufu mu ndagamuntu mwana muto naye ng'entoba gy'atobye n'obulamu ndala. Komenti zange katuzirinde mu kitundu ekyokutaano. Nsaba Mukama akunjagalire. Bambi olina ebikusoomooza tojja bwesige mu Katonda. Omanyi bigenda n'ebiwaawo nga Mukama ddala ndabawo, Mukama ono teyanfiisa, mukwano takufiisanga. Ensonga zazikolako obuzibu oyagala ddukire ku peesi yo naye si bwabikola. Tukkirize nti enteekateeka ze ezisinga obulungi musemu obwesiga omuwa obuvumu gaye Mukama mpa kalembereza kati ate mu byenkayanira kaneme kukayanira kyakulya na kyakunywa. Mukama bino manyi nti akuwulira era ensonga zazikolako. Nsonga ki? Ezo zennyini z'oyogeddeko mu mutima gwo wallahi ow'eggulu abimanyi abimalanga yongera obimutegeeza naye ng'omutaddemu obwesige nti abimala mu kiseera ekituufu. Trust me, you will stand before people ng'obagamba abange yabimala yabikolako. Mu linnya erya Yesu and we all say amen.